Baba madogo gali kumpe musobola okugaba njirawo. Etooke musikirewo. Nedda etooke lijjewo. Akamaro kabadde kasalongo buliranga muteeretewa. Mubirakawo mubijjayo bujja. Mubijjayo anaakafunira eno. Abadde gani? Nalongo. Kakati different stories. Because this one already Mauritius. Can we get a bite enough? We are not one area to about the construction and we talk about make a bite. This one box lava. Box lava one. Baja kogera, you know. Sam baja kogera. You're holding the mic.
Kati embeera eriwo kituufu abantu batujjaako bajja ne batubuulira bati abantu baveewo kati wemanye embeera sawa zino abantu tetulina embeera tali mbi nnyo kulwokuba abantu tebalina saba bino ebijjidde nga ffe bennyini tukweyalidde ensonga kubanga batubuulira mu luvannyuma lw'okumalawo ebbanga ne batatujjukiza naye mbadde nsaba banga bwekituba ekiri bandizalisa abantu ye bayinza okulaga kubanga omuntu wa bulijjo anaalagawa alina abaana alinaki naye kakati bayambibwa batya wafula Moses kati ekintu kiraba wano abantu baffe ekituufu gavumenti yatuwa okujjaako abantu baveewo lakini ekintu kitulabye abantu tebalina okutandikirwa alina omwana w'okusoma talinayo okutandikira buli ekintu kyona abantu bali mu mbeera mbi nnyo situmanyi kyakukola embeera nsaba gavumenti etuyambeko singa batuganiyambyeko abantu balinayo abaana batalina yakutandikira alina wange wafula Moses amaina gange ninzo Omadu Saidi ndi musoga mwise munana ndogerera kano nga nkoma nti gavumenti yandiyambye abantu kubanga saawa eno tuziragwa kulaga nze nvuira irire bukoli we bukoli natuukayo nabigere mutuyamba obanga aliwaka kusengulirwaku ya rabbana katonda atusasire batuwe abaana baffe baje baterere tuzira kyakola akatundu banga gafunda katonda tulaga agandi tusobole kugemera obulamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Leta mwenyini nkwate, leka mwenyini nkwate. Abantu okubeera nga amanya gange nze Wegguro Wilson gavumenti yandibadde nga ewaako omukisa abantu bano ne basenguka kubanga abantu bano bakulidde wano okuva obuto waabwe nga tewali kutetaaganizibwa weekuti kati wankubadde nga babawa emyezi 2 babeere nga bavaawo emyezi 2 zibadde tezibamala kubeera nga bakola batya nga bavaawo. Saawa zino abantu bali mu bulumi bungi w'amaanyi tebalina wakulaga so gavumenti tiyandibadde ng'ekolawo etyo waakiri yandibadde nga bajja mu ddembe ne bababuulira mu ddembe naye ku saawa zino abantu bali kubonaabona abaana baabwe babadde basulaawo amaka gabadde gali awo baviira bagenda ku somero bafiiriddwa amasomero bafiiriddwa amakyaki bafiiriddwa we bakolera bafiiriddwa we bajja ssente ez'okufuna kubanga wano mu senta mu katundu kano mu Katoogo mwe babadde bajja ssente ez'okuliisa abaana n'ez'okusomesa abaana kati saawa zino tetumanyi we tulaga so gavumenti yandibadde ng'etuyamba etuddukirira abantu b'omu Katoogo. Amanya gange nze Dagizimana Yusufu ndi mutuuze wa wano e Katoogo naye nga ennaku tuli mu y'amaanyi kulwa leero engeri gyeze ne tulugunyamu ne bamenya ebintu byaffe nga nze kennyini mbadde n'omudaala nga guvaako school fees y'abaana kati sawa zino wenjogerera omudaala bagumenye n'ennyumba ne bagimenya munange tusaba gavumenti waakiri bwe muba mukola ebintu ng'ebyo mubeere nga mutuwa obudde obumala tubeere nga twetereza bulungi
nedda ffe tubaddewo wano nga tukolera wano tumazeewo ebbanga naye bajja ne batugamba nti beetaaga meters 30 ne bajja ne batutereeza era wetwali naye ku makya ga leero bazeebuzi n'amaanyi mangi ne bamenya. Tusaba gavumenti bwe mugenda kukola ekintu ng'ekyo mubeere nga muwa abantu akadde akamala beetereeze. Tetusobola kugaanirawo, tetuli bannannyini ggwanga, mwe bannannyini ggwanga gavumenti. Tusaba mutuwe obudde obumala tukole eki tulabe nti twetegeka tusengule ebintu byaffe bannange. Batugamba bakola leero tetugaanye, leero eyinso etuyamba naye ate batuwa akadde akamala twetereeze. Emaali yaffe efudde, tetulina wetugenda okujja school fees n'asomesa abaana baffe. Nerwere badde tetugasanga tuleni ebadde ereetanga abantu naye tuleni eriwa bukyanga president ayingira ku bukulembeze tetulabanga tuleni ng'esomba abantu ensomba ebigugu ebitatugasa bulungi owulidde kati fwe tuli batololo tuleni yandibadde ng'eyetugasa naye kati wabanga bazimba lwere nga bateekako wa bigugu ebyo tebituyamba fwe bulungi owulira. So not. This is from their hearts. Deep down their hearts. Basulamu mumwala. Naya balala basulamu kalina. They sleep in gorofas. Me, I don't want to know, but this is unfair. There must be an alternative housing. We have National Housing Authority. What are they saying? Where are these people going? Me, I don't know. I'm just passing by. I'm seeing this. This is a mess. People are confused. There is no organization. Who is leading who? Who is a leader and who is following? That's enough. Naffe tuli bannayuganda. Bajja ne batuma bwe batuuka era we lwaki tebatuwulira amazima tulina okukoma wano bakumi. Pasco saying in Mbuya. These guys, they came for the first time, telling people to extend from this place to go away. They refuse. For us, we are working in another market. We extend our things and we send it behind. Then today when they came, yesterday they came, they told them. The other week they came, they told them to leave. But they are resisting. So these guys, they are right. Nobody can blame. Even the council is coming saying that, but he's just looking for the news to be seen. But in the actual sense, the problem is with us, we ourselves. And this place is for railway, it's not ours. And everybody came when knows that it's what? For railway. They have been given time, which is enough. So the guys are right. I'm called One Solo Pasco. Wasigadde ba government gyesazeewo ffe tubona abantu ku ma street basaze tusule bwe tujja sulawo. Tulina abaana tulina abakazi kati oba basaze bwe tukole ekyo mwana. Lwaki batumenye wasigadde? This is order from above. Order from above. Futi zaabwe asatu ziweddeko naye bakatumenya paka kumalayo. Lwaki temwava? We bakuba X zaabwe twavaawo. X twavaawo. Lwaki maama batumenye essaawa zino tuboneebone? Kati wano kyogamba tebateekawo X? Bagiteekawo ne bagijjawo ne beesembeza emabega. Katukole ki? Kinawattaka era mu nteekateeka ey'okutereeza oluguudo lw'e Kampala paka Mukono. Ekifo kino kinene. Omanyi twetaaga ebifo ebinene mu reserve yaffe. Kubanga reserve yaffe ya meters 3. So twetaaga ebifo ebyo okukolerawo emirimu. Kati nga olaba wano kimotoka kino kipaakinzeewo. Kubanga kimanyi nti no reserve yaffe kati ne tugamba nti nno waliwo ebifo mu bitundu we tugenda okutuuka. Ekitundu kino okuva wano paka eri kkubo. So kitegeeza nno tulina kuyita mu kkubo meters 3. Naye kati eno gye tusobola okukola ki? Okuteeka ebintu bye tusobola. Sengendo emisa press conference abantu bajja ebintu byabwe. Okitegeera.
ate naye nyini ngenda kwogera naye. No Kinawattaka zone mbuyawo wanu. Basajja abo nga mutulaba bazo okumenya wanene abantu. Mita ze bapima. Abantu bagera mita zaabwe ze bayagala bateekewo, bazirekewo abantu bakoleki. Bamanye nti train bagenda kumenya nga balekerawo abantu mita zaabwe ze bakola ki ze bayagala. We bazze bo olukoba balupimye okuva wano paka ngeri. Batwana ne bayita ne ku mita ze bali baagala. Kwe kubona abona abantu ko bali mukuni. Kiraba. Ensonga eziruma nnyo bana Uganda. Okuba nti abantu babona kati babola bagenda sulawa. Bagenda sulawa. Fe government, Museveni si ye government. Amini yaja awuli abatu bano babali government erina ettaka teekako kamera otadeko kamera government terina government ne Museveni balonda Museveni okutula ku ntebe gyali bana abepanga bano abasirikale bano bolaba bamulise bali abasirikale bali abepanga bali lwaki abasirikale basula bubi gavumenti kinga n'abatumenya si ba gavumenti ewuwo osula bubi n'abatumenya Banyarwanda wano abasirikale musula bubi abatumenya Banyarwanda gavumenti ensi yagigulawa eno ensi y'Abannayuganda ate fe abalonda muzeeyo okubeera ku ntebe fe abantu ba wansi babonyabonya fe bamuleetera okubeera ku ntebe eyo ng'atudde ku ntebe eyo abali obulungi ate be babonyabonya abali obi kati omunaku yakola atya okubeerako n'akake kati abantu babonabona babayiye bagenda sulawa genda sula ku kubo ndi muntu wa gavumenti kyekyenga sakiini abo abasirikale bamasikiini tebalina bwe bali nyabo kanchugamba olwaleero fe abantu abawansi ifo tufuddemu abali mu gavumenti okubanga mulya esente zaafwe ne mufunamu ne tubonaabona namwe muli bazaade atuukayo mangu naye saa zino bamenya nyumba z'abantu taliiwo balimu enzo bakanzala bonna be balonda tabazze wano kugamba abantu be balonda wano bonna etwalonda wano ba MP tabaliiwo naye singa babadde banga ba Mary wali n'ebintu ebirala Guys, so English Luganda. Okay, so today we are here with, like you saw, we came from Nambole. Now we are at Kinawattaka, and we are clearing structures within our reserve, because now this place here, like you see, there are machines that park here every day. So there is so much that will also happen here. So we decided that we create enough space for the project. Now, this project, and when this project is done, it is going to benefit so many Ugandans. Yeah?
some Ugandans might resist the new project, but then it is going to benefit so many Ugandans, so many from Kampala to Mukono. All those Ugandans will be traveling, let's say, at 2,000 shillings. That is a common person who is going to travel by rail. So we appeal to Ugandans to offer us this support, allow us to construct this line. Because everyone that is on this line knows that they are, no one sold them this line. They are here illegally. No one sold them the land. But government also went ahead on humanitarian grounds to give them something as they live. But that hasn't come yet. Yeah, it hasn't come. But when it does come, government will surely give whoever was registered what they deserve. But what we ask Ugandans is who are residing on the railway line is to allow us to implement this project because it is very important for this country. Actually, we've been here, I for one, I was here 2 weeks ago, and people have been coming around to communicate to them, to let them know that we need this space. But it is hard for Ugandans to break their own structure. But when we come in and we know that we are going to do something that is beneficial for this country, we come in and provide and do what is required. Yeah? With no violence, because we have sensitized these people. They know that we communicated to them that we needed this space. So it is not true that we didn't communicate. We've been communicating, but like from wherever we've come from, no one seems to be able to break their own structures. Zasengero Johnny, the head communications and public relations, Uganda Railways Corporation. Tuli wano sirunga tuli kunteekateeka ey'okutereeza oluguudo, okuzimba oluguudo lw'e Kampala paka Mukono. Ebitundu ebimu bye tutambuddemu tubadde tujja nga tumenya meters 10 era nga abantu tumenya meters 10 tubategeeza in advance nno bannaye tugenda kujja tutwaleko meters 10 ne beemenya. N'ekitundu kino we tuyimiridde twabategeeza ati nno ekitundu twetaaga kineneko era woyogera n'abantu wano bajja kugamba abasinga nti nno baatutegeeza tinno space eno tugyetaaga. So ne tujja wano ng'abantu baba communicatingidde baba sensitizinze tutwaleko ekyo kye twetaaga okutwalako era ze mita 3 ze tukoze eki ze tujjeeko nti nno omuntu tumugamba ebintu byo mu nnyumba ebirivalibwe bijjeemu ebisigadde ebyo Bweru bulooka bakyasobola okukola ki ozirondalonda n'amabaati ne bakola ki ne bakola ekintu ekirala. So kye tusinga okufaako obulamu bw'omuntu nekine property eri munda ebyo byonna ebibeera secured then nga tukola ki nga tufuna space eyo.
Man, make sure you don't grab us. Make sure don't put me in your camera. You understand? Don't use your local source and then they begin talking. Masih. Amanda. Good.